Abayuganda bafa bakanywa musaayi bamalawo abaana baffe basalako ebitundu ebyekyama banywa omusaayi basalako emikono nga bwe mulabye babasazeeko amatu. Tusaba gavumenti nga tuli banyiivu olw'okuba nti tuzze tufiirwa abaana ab'enjawulo. Kino ekyatuuseewo kyasobodde okuba nga kiwawaaza eggwanga naye nga mwana omu omutwe gw'omwana omu gwe baleese. Naye mabega w'oyo tulina abaana bangi nnyo abaziikiddwa nga ebiwuduwudu tebiriiko mitwe, nga tebalina nnimi, tebalina bitundu byabwe byakyama. Twongera eddoboozi lyaffe okusobola okulaba nti tuyita gavumenti n'okusingira ddala paliamenti okusobola okulaba nti eyisa etteeka lye bayita Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Bill, etteeka erigenda otuyamba okulwanyisa okusaddaaka oba okutta abaana mu Uganda. Kati ffe nga paalamenti twawandiikira dda Ministry ya Finance nga tugisaba etuwe certificate eyisaamu etteeka lino. Etteeka lijja mu paalamenti lisomebwe omulundi ogusooka, naye gavumenti naddala Ministry ya Finance ekyagaanye. Nze nina okusaba Speaker waffe ave yatuwe statement nga bannayuganda. Lwaki ayogere bwogeza agambe nti bannaye bintu babyogedde yaze ku paalamenti naye tetuli akume emitima gy'abannayuganda egyeraliikiridde kati tuli mu katyabaganza abaana bange kati basoba bweru.